Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Nnaku olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumba muwogo ow'ebibayi bw'atyo bw'afaana muwogo w'ebibayi ng'ayidde. Njagala tulabe enfumba gy'omufumbamu. Kati funa muwogo waffe nga bw'omulaba bw'atyo bw'afaana nga tannaba kuwaatibwa tannafumbibwa. Bw'atyo muwogo bw'afaana. Kati beera ng'omuwaata nga bw'olaba olina okukwatako akakuta k'okungulu ako nga bw'olaba beera ng'omuwaata. Njagala nkulaga enfumba gy'ofumba muwogo w'ebibayi gwe bayita muwogo w'ebibayi. Bw'omala omuwaatako akakuta beera ng'omukolokota bwe batyo bwe bakolokota. Ebiseera ebisinga muwogo oyo bw'otamukolokota abeera ajja kukaawa. Mulimu muwogo akaawa akak'okungulu, kirungi nnyo obeere ng'okaggyako oba ng'okakolokotako kaggyeeko. Bw'omala beera ng'otegeka mw'ogenda omufumbira. Muwogo ono oba ogenda mufumba ow'ebibayi olina okufuba okulaba ng'omutindira, kye bayita okumutindira. Ossaayo emizingoonyo mingikokko, amazzi gabeere wansi, muwogo ono aleme kubiririra. Olina okussaamuko nga bw'olaba, kye bayita omutindira, ndowooza olaba kwegamba muwogo ono abeere waggulu nga kwegamba ne waatokota ng'amazzi tegamutuukako. Teekamu endagala ez'enjawulo nga ziwerako, kye bayita omutindira aleme kubiririra. Ebiseera ebisinga muwogo oyo wabiririra bakubalanga atamanyi kufumba, naddala ng'obadde omuwadde omuntu oyo ategeera eby'okufumba. N'olwekyo teekamu wansi ebiwerako abeere waggulu. Bw'omala musaleesale mbeera ng'omubajjulamu, n'oluvannyuma omwoze bulungi omuteeke mu ssefuliya mw'ogenda omufumbira nga bw'olaba. Oteekamu olulagala mw'ogenda omuteeka obulungi nga bw'olaba. Bw'omala omuteekamu beera nga omubikkako nga bw'olaba. N'oluvannyuma funa endagala z'ogenda omusaaniisa. Endagala zino zeetegereze zibaamu amakovu, wadde amakovu bagalya naye teganyuma gafumbira mu ndagala. Abantu bano emmere esobola obbalema singa baba balabye ekkovu nga walifumbidde mu lulagala. Weetegereze olulagala olwo naddala lw'otemye mu bitooke. Bw'omala odwetegereza lwoze bulungi beera ng'osaaniika muwogo waffe. Tufumba muwogo gwe bayita muwogo ow'ebibayi. Nga bw'olaba musaaniike bulungi. Bw'omala omusaaniika tugenda muteeka ku ssigiri. Bw'omala okusaaniika teeka ku kyoto nga bw'olaba nze ntadde ku ssigiri. Beera ng'omufumba, beera ng'obikkako esseffuliya nga bw'olaba asobole okwanguwa okujja. Buli bw'obikka esseffuliya bw'otyo waggulu emmere neeyanguwa okujja. Kati yuuyo tumubikkudde tugenda mukeberako tulabe oba ayidde. Fuba okulaba goberera kyenkola ky'oba okola kiyambeko. Kati nga bw'olaba tumusaanukudde tulabe oba ayidde. Ekyamazima mukebeddeko nga bw'olaba alaga nti ayidde bulungi. Kati muwogo ono engeri gy'ayidde kati awo kiba kiwedde. Osobola omuggyako ku kyoto n'obeera ng'ojjula ng'ogabira abantu bo abagenda omulya. Muwogo oyo osobola omulya ng'emmere. Ofumbirako enva ezo eza ssupu ng'oli ajja kulya ku muwogo oyo n'okuwuutaawuute ng'empuuta. Bikola nnyo, muwogo awoomera nnyo ku mpuuta, ku ngege ne ku nnyama. Bulungi nnyo osobola omuliirako muwogo w'ebibayi bw'atyo bw'afaanana. Bw'otyo bw'olina omufumba. Mufumbe bulungi aleme kubiririra, mutindire wansi bulungi nga bw'olabye. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Tutunuulidde enfumba gy'ofumba muwogo w'ebibayi bw'otyo bw'omufumba. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.